Manifesto eno twagiwa erinnya tetulivangako. Twalina ekiroto kino kuva mu ntandikwa, tulina ekiroto kino era tugenda kusigala ku kiroto kino paka nga tukituuseko. Ekiroto kino bakiyita a new Uganda now. A new Uganda, a new Uganda, a new Uganda now. So that is it. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 29 Septemba omwaka 2025 lujja kuyingira mu byafaayo by'ekibiina ki National Unity Platform wamu n'omukulembeze waakyo akitwala Robert Kyagulanyi Ssentamu abandi gwe bamanyi nga Bobi Wine. Kale ndowooza nga tetunnagenda eyo, tusooke ku nsisinkano esookedde ddala mu lunaku olwaleero. Ensisinkano ebadde eraga ebibala ate era ensisinkana ebadde ezza akamwenyumwenyu eri Bobi Wine naddala okulaba ng'omu ku bantu okuva mu music industry emutembeese paka wano weetuuse wakati ng'etaaguse n'okuba nti abayimbi bangi bazze basala eddiiro ne badda ku sayidi eri eya NRM evuganyizibwa NUP, ate kimuwadde essanyu okulaba nti wakyaliwo abayimbi abakyakkiririza mu ekyo kyakkiririzaamu. Njogera ku struggle at the same time enkyukakyuka. In fact mwana mulenzi Palace olunaku olwaleero bw'asisinkanye Bobi Wine oluvannyuma ayogeddeko n'abamawulire bannyonnyodde nti kimukakatako okubeera ng'ali ne Bobi Wine n'okubeera nti atambula ne struggle. Eryo ddembe lyabwe nga nange bwe nnina eryange. Oshegera nze ne family mwenva muganda wange Chameleon for example muwagizi waki wa NRM neryo ddembe lyengaki Katonda yampa amaaso gange nange nengeri gye ndaba ebintu byange ngaki ng'omuntu nze natunudde. For example mbadde nzza abaana ku masomero sibazayo olw'okuba nina obusobozi nembazeyo olw'ensonga olaba tebakoma kujja ate tosobola bagaana notunula eggwanga gye liraga nga even education efuuse privilege ekintu kye tuyinza little children are the world's biggest natural resource. Kati how comes resources ezo tuziremeddwa okuzitereeza? Lwaki ebitongole bino ebibba abantu weebiri nga biri monitored nga mubirekawo intentional? Oye mwana mulenzi amanyiddwa nga Pius Mayanja, osobola okumuyita Palaso. Kati wetuva ewa Palaso tukyali mu budde obw'okumakya bwe tutandise day 1 eya campaign ez'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency Bobi Wine in that line. Omukulu bw'abadde asimbula okuva ku kitebe basoose kubanga bamukwasa ebyava mu kugaba kaadi z'obwa MP ez'ekibiina ki NUP, era kyakoze kyakusooka kuyozaayoza akakiiko k'ebyokulonda aka NUP n'okuyozaayoza abo abawangudde, wabula abalekedde a message of caution ntegeeza abo abataafunye kaadi n'abagamba kyekiseera basimbe emabega waabo bonna abafunye kaadi olunaku olwaleero. People power, our power, NUP everywhere. And to salute our election management committee, Madam Chair and your team. We thank you, and I want to request all of you to give a big round of applause for our election management committee. Thank you for representing us. We have trust in you, and we duly receive the results. Comrades, ladies and gentlemen, especially those that were running for MP office, we know there were so many of you. There are places where we had more than 10 contenders. And like we've always been saying, all of you are good, but this card, the party flag, can only go to one candidate. So congratulations in advance to those that won, and to those that did not win. We encourage you. Bubaka bwa His Excellency Bobi Wine mukadeke kamu nga tannasimbula asoose ne yeekubya ekifaananyi kino kibadde kifaananyi kiri historical ku sayidi ye, ate era wamu n'abo be yeekubizza nabo ekifaananyi kye kimu. Ekifaananyi kino Bobi Wine akiwandiiseko obubaka obadde bugamba same car, same crew, same mission, Psalms 23. Ekibadde kigamba nti emmotoka yemu, akabinja ke kamu, ate era nga tuli ku mission yemu. Ekifaananyi kino kibaddemu Nubian Lee,
wamu ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Sir Dan Magic. Bano nga kyabadde Bobi Wine ategeeza mu line efaananako bw'etyo nti mu kalulu akaggwa aka 2021 bwe yali agenda okuba nga atandika campaign yazikubira mu kika kya mmotoka yemu gye yalimu ebiseera ebyo n'olunaku olwaleero gy'abaddemu bakyaliibe be yali nabo nga bagenda okuba nti bakuba campaign. Nubianle yali naye ebiseera ebyo bagoyinza okuyita Albuken n'olunaku olwaleero abadde naye mukadde kamune mwana mulenzi amanyiddwa nga Sir Dan Magic. Ono nga zaamukubira ebigoma ebyenjawulo ntegeeza ku line eya music. Wabula Sir Dan Magic kati yafuuka wa Luganda takyali producer wa Bobi Wine kyokka wabula musajja we ow'oku lusegere bwe batambula n'okukwasaganya ensonga zonna ezikwatagana ne struggle. So olunaku olwaleero bwe tutyo ku kitebe ne tusimbula ne tuvaawo era omukulu bw'atyo ne yessa mudene. Akavidiyo kano kagenda kuba kajjudde moments ezihappenings olunaku olwaleero. Waliwo by'oyinza okuba nga tolabye, waliwo by'oyinza okuba nga walabye wabula nga tewabinnyonnyose bulungi. That means oli mu kifo kituufu ku muntu omutuufu, channel entuufu n'okubeera nti ekuwa information mu butuufu bwayo nga bwegenze maaso okuba nti happening straight away olunaku olwaleero mukwano gwange agenda maaso okuba nti weetegereza. So omukulu obwedda buli watuuka ebikonde abaana nga bafunya assignment abaana babadde bo bagitegedde kasita kiba nti oli wankyuka kasita kiba nti okkiririza in the new Uganda embeera ebaddewo olunaku olwaleero. Nkujjukiza nti gwe atakimanyi oba yakayingira Uganda omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu card jajjiddeko ya kibiina ki NUP oba the National Unity Platform. Wabula buli wabadde atuuka ng'emmotoka abaana awamu bamugaana n'okuba nti etambula. Osobola okuba ng'olaba abamu ku bodyguards be obwedda balwana n'abantu mu kkubo n'okubeera nti bakiriyalinga ekkubo wabula ng'emmotoka etambudde kasoobo. In fact emmotoka obudde bwebadde eyina okutwala okutuuka e Jinja bususse azin etutta obudde buwanvu nnyo okusobola okuba nti etuuka e Jinja olw'ensonga nti buli obwedda waatuuka omukulu nga tebamukkiriza kubanga aseguka si mu mbeera embi wabula omukwano omungi ogubadde gubabuganye n'okulaba nti bagulaga ku mukulembeze waabwe oba yet to become their president come 2026. Kati ngenda kubanga nkulaga ebibaddewo olunaku olwaleero wabula ate nga wenkumenyeramuko ku manifesto ebibadde mu manifesto eno olunaku olwaleero nga Bobi Wine agironkinga mu Butongole oba kwagenda okubanga alagira ebigenda okukolebwa singa atwala obwa president. Ebimu ku bibaddewo olunaku olwaleero eba ebyanjuddwa mu manifesto eno ojja kujjukira nti olunaku olwaleero Bobi Wine wamu ne NUP babadde buwenge. Yes, babadde buwenge. Abamanye buwenge mumanyiyo bulungi mu Jinja district era we balonchingidde manifesto yaabwe. Manifesto eno Bobi Wine gyayanjudde olunaku olwaleero eri wansi w'omutwe ogugamba nti a new Uganda now oba kyoyinza okuyita Uganda empya kati. Ebimu ku biri mu manifesto eno bagamba nti tebaliiwo kubeera nga bavumirira n'okuwakanya ebyo gavumenti eno byeremereddwa wabula ekibaleese naddala mu manifesto eno kulaba nti ebiseera bya Uganda eby'omu maaso babikwata ne bidda mu mikono gya buli munnayuganda. Mukadde kamu bagamba nti NUP neeteefuteefu okubeera nti ereeta obuweereza obw'enjawulo eri bannayuganda n'okulaba nti eteekawo enkola enaayamba buli omu wabula so si mbeera ya kulabanga abantu abamu oba abantu ab'olubatu bebokaboka abasobola okuba nti baganyulwa naddala mu gavumenti eno eriko. Basobola okulaba omukulembeze abadde buli walaga nga abantu bamutonera ebintu ebyenjawulo. Bano bandeese matooke, bano bandeese nnanansi, bano bandeese watermeloni. Nkugambye emmotoka ejjudde ebintu ebyenjawulo wabula bino nga Bobi Wine bibadde bimuweebwa abantu ab'enjawulo ababadde bamutayiriza dda
ku makubo agabaddewo. Kati mu manifesto eno boogera ku first 11 policy priorities. Kansooke nkulageko nga beesogga Jinja. Olengedde wano nno kati Jinja babadde bagiyingidde Butevre nnyo nnyini ddala. Omanyi bulungi awo kasita osalawo. Kasita osalawo obeera oyolekedde. Busoga obeera ogirina mu 5. So wano omukulu abadde asala straight out from Kampala n'abantu kati essaawa ezo alaunchinga straight to Jinja to Busoga. Kati mbadde kugamba nti manifesto ya Bobi Wine eno gyataddewo olunaku olwaleero agamba nti our first 11 policy priorities 2026 and beyond, nti balina priorities oba ebintu ebyo bye batwalanga ebikulu era bye bagenda okuba nga basookerako biri ebintu 11 ngenda kuba nga mbyogerako. Kansooke nkwe ku atmosphere oba embeera nga bwebadde ewulikika ku ground, olwogobe lw'abantu, essanyu, okucacyanca na byonna nkwongere manifesto y'omukulu nga bw'agirambuludde olunaku olwaleero. Twayingidde dda Jinja. Laba nsi. Twayingidde dda Jinja. Twayingidde dda Jinja. Ekwatidde wansi ne waggulu. Wakwatiridde wansi. Jinja kisuse. Jinja kisuse. Kisuse. Ayayaya. 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 Basajja kalina amaanyi. Basajja kalina amaanyi. Akasajja kalina amaanyi. Akasajja kalina amaanyi. Ebyaddala. Akasajja kalina amaanyi. Akasajja kalina amaanyi. Katonda wange. Aganda baagera nti ewabeera essanyu tewabula nnaku, wabula ebibaddewo ebyembi era eby'ennaku olunaku olwaleero ye bbaasi eyo gye mwalabye esimbula okuva ku kitebe kya NUP era nga yabaddemu abantu abawerera ddala ng'eyolekera Jinja n'okubeera nti egenze n'omukulembeze w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula bano nga bali ku lugendo, bbaasi eno efunye akabenje akatabadde kalungi nga bw'osobola okuba nti olaba, era embeera y'obulamu y'abamu ku babadde muno ebintu tebibadde birungi. Kale tukomewoko ku sayidi eno ey'essanyu, engeri gye kiri nti lunaku munnaye lubadde lunaku lwa njawulo, ekibiina ki NUP nga kicacyanca n'okulonkinga manifesto yaakyo. Kati mbadde kugamba ku bimu ku bintu 11 Bobi Wine byasimbyeko amakanda n'ekibiina ki NUP. Ekisookera ddala bagamba nti baagala okurestowaringa freedom, constitutionalism ne human rights. Bagamba nti eddembe ly'obuntu eririnnyiddwa entakera wamu n'abantu bannansi okubeera mu nsi yaabwe nga tebagyeyagaliramu, n'okubeera nti constitution abasajja bagikwatakwatako ne sekukwatakwata yenna. Bobi Wine agamba nti oluyingira obukulembeze agenda kusooka kulaba nti eddembe lidda mu mikono gy'abantu, constitution ebeere ng'eriwo ku lw'abantu, ate era mukadde ke kamu n'eddembe ly'obuntu agamba nti alina okukakasa nti olukwata ku bwa president abantu babeera n'eddembe lyabwe okweyagalira mu nsi yaabwe. Eyo nno ye number 1. Number 2, end corruption and wasteful government expenditure. Agamba nti olutuula mu ntebe bw'ati enguzi egenda kukoma kwolwo lwalinnya mu ntebe. Bobi Wine agamba nti bagenda kuyimiriza oba bagenda kukomya enguzi ejjudde mu ggwanga n'enkozesa embi ey'essente eya gavumenti. Awo omukulu omulengedde abadde ayongera okuba nti awubira ku bantu
wabula nga buli ludda lwawuuba bonna bakyakyanca bukyakyanca abamu nno baakategeddeako okujja nezi flag era obwedda agiwuuba nga n'abalala bagiwuuba yes flag ye yayise nayo kansooke nkulage nga bamwaniriza wali mu Jinja direct Niteka bendera yetu waggulu wonna niteka bendera waggulu kana akasirikiriro. Welcoming Mr. President. We salute you, sir. We salute you, sir. Welcoming Mr. President. We salute you, sir. Welcoming Mr. President. We salute you, sir. Salute. Bakyali bange mwenna abavubuka pulo kampe meseji yange olwakadde sigenda baluyisa mikwano gyange mwenna bannayuganda bakyali bafe abavubuka bali wano muwanike emikono mbalabe gomanyi ndowooza mwana mulenzi amanyiddwa nga Palaso omulabye bulungi naye abaddewo n'apafominga era n'alaga nti 100% yeegase bulungi ku kibiina ki NUP kati kankutwale mu wane waddako wonna kankwase His Excellency Bobi Wine ng'ayanjula manifesto mu Butongole na byonna ebibaddewo ate nze nja kudda buzzi kuwa bubaka busembayo. Manifesto eno twagiwa erinnya tetulivangako twalina ekirooto kino kuva mu ntandikwa tulina ekirooto kino era tugenda kusigala ku kirooto kino paka nga tukituuseko ekirooto kino bakiyita a new Uganda now. A new Uganda, a new Uganda, a new Uganda. So eno emanifesto yaffe basebo ne bannyabo mugenda kunzikiriza olunaku lwa leero nabaire nenda kobaluso waliwo ebizibu by'Obusoga ebyenjawulo twasazeewo manifesto eno tugironkingire wano kubanga twagala abantu b'e Busoga okuwagirako muwagidde enkyukakyuka wadde twali tetunaba kujja n'okubonaabona kw'embonyebonye njagala okubakakasa nti Katonda yabalonze mmwe muba mukulembera sitwage eno paka tununula ggwanga lyaffe lino. Saagala mwekange si mistake kuba nti manifesto eno tugironkingidde wano. Teyali nsobi nti ne people power omulimu gwaffe ogwasooka gwali gwa kujja bugiri kutwala muganda waffe mu parliament newankubadde sikyamutegera ennaku zino. Si nsobi basebe ne bannyabo olunaku lwa leero eyandibadde atwaniriza wano eyandibadde MC ye mwogezi waffe gwe bayita Alex Waiswa Mufumbiro ali mu kkomera olunaku lwa leero. Olunaku lwa leero eyandibadde akulembera aba foot soldier okutuleeta wano Busoga bamuyita Bobi Giant ali mu kkomera olunaku lwa leero. Naye tetuwedde mu maanyi tuli wano mu linnya ly'abaana b'e Busoga n'erinnya lya Alex Waiswa Mufumbiro. Tuli wano mu linnya ly'abafuusoja bonna ab'e Busoga nga tutandikira ku Bobi Giant. Tuli wano mu linnya ly'Abaganda baffe bonna be batta nga balwanira enkyukakyuka ne Busoga. Tumanyi nti waliwo ebizibu ebinyigiriza naddala abantu b'e Busoga naddala wano mu Jinja district. Si kipya basebo ne bannyabo nti okufaanana n'ebitundu bya Uganda ebyenjawulo babajjako Major Cash Crop yamwe erikajjo. But I said it in my nomination speak and I want to say that again. That in a new Uganda, we are not seeking to revenge. We are only seeking to start afresh. With love and equality. We are going to promote national unity and we shall have festivals of reconciliation. I know so many of us have been tortured.
Many of our brothers have been killed. Others are missing. We don't even know where they are. I know there's so much pain in you, my brothers and sisters. And some of you have come to me and said, Bobi, we cannot forgive these people. We have to revenge to them. But I tell you, my brothers and sisters, that we must dare to be different from them. Ambo ya Bobi Wine mu Busoga olunaku olwaleero. In fact Bobi Wine aina omukyala gwa endosinze. Ono amuyisiza mbuterebu n'agamba nti wadde temunnalaba ku listi ya kaadi eza NUP ono yeddusu nali muwanzeeko dda. Soka olize wano. Tubaire twino okubitako wano kuba wano tulinawo kasukaali ka butembe. Abanyarwanda Bobi kamera kwende. Meseji yaffe yona ya leero. Tuli kujja maisaawo tugibawe. Tuli kujja Kagoma. Tuli kujja komenti tuli kujja Kagoma kalumendera bwabakaba. Abanyarwanda Bobi kamera kwende. Meseji yaffe n'okusosotola manifesto yaffe. Bwire butono ino omwana emboleke omwana muwala ono ebeetana tabire dokyoska waire tukali kurilizinga lisi yaba MP baifwe aye ono ali anopost byonna mu lunaku olwaleero. So bwe wetegereza manifesto eno ku number 3 yataddeko nti consolidate national unity, rebuild war-torn communities and eliminate sectarianism. Tubaagala okulaba nti eggwanga lifuna obumu. Bo aba NUP oluyingira mu bukulembeze bwe bati kujjawo embeera y'entalotalo n'ebintuntu ebifaanana bwe bityo ate era wamu n'abantu okubanga beeyawulayawulamu. So manifesto eno munene era mpanvu. But what I will do in one of those videos I will be producing here on the YouTube channel called AGALIWO, nja kubanga nkutemeramu kannemu kanabbiri kamu ku byonna ebiri ku manifesto eno. But embeera olunaku olwaleero bwetyo bwerabise abantu babadde nga bumunyeera. Abo boolaba bantu mukwano oyinza ogamba budo buki obunjenyenyenyenye bwe buti. Abo bonna babadde bantu. Abantu bazze mu bungi okuba nti balaga Bobi Wine obuwagizi naddala ku lunaku lwe ng'aggulawo olunaku oba ng'aggulawo manifesto n'okugironkinga. Mbeerekereze ngende mpumule kale njagala kutegeeza ku bannaffe aba Honeybites bano bagamba olina omwana ali ku ssomero oba ogenda ku vidi ya mwana oba olina omwana omutwala ku ssomero. Bagamba balina package y'abaana abali ku masomero oba abasomi, balina bagiya, balina daddies, balina ebinyeebwa, amawogola, donuts eziri decorated okuzaama, balina cupcakes. Bagamba bakubire ku 0709 787508 be bannaffe aba Honeybites. Mukaddeke kamu kutegeeza ku Alson Painters UG bano basiizi ba langi. Olina ekizimbe omaze okukizimba kati kituuse ku ssa ery'okusiiga langi. Ffe aba Alson Painters UG bagamba nti beesige ku nsonga zonna. Bakubire ku 0705 1936 obagambe nti njagala kusiiga kizimbe kyange langi. Ebisigadde mujja kwogerezeganya era temujja kulema kukwatagana. Njagala okutegeeza nti abasiddi omusunsuziri erinnya eryange Agaliwo gwe mukutu kwe tuli. Nagamba nti information nga bw'eba ebaddewo bwe tugyetika ne tugikuleetera tetugattamu kyaffe yadde okubaako kye tutoolamu. Byonna nga bwe bibadde we tubireeta. Njagala okutegeeza nti YouTube channel eno bw'olikinga n'okomentinga obeera totukoze bubi. Subscribinga bw'oba tokikolanga.